mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi balugera dda nti sebaana bali baawo be bali wanula agange nange ngamba nti galibeera mawugulu ge galigenda okumbika abalungi ate nno olwo gandeseewo ensi eno ewoma okuzaama mwentera okutambuliza olulimi lwa beene n'okubanga nange neeyagalira mu nsi okufaananako ekijunguta ekisimattuse enkolombojjo weewaawo ebiswaggulo bw'obifuna nabyo bigendera ddala bitege ku lutuumu bwebeera nga mmere ya kimbejja kati atookayanira akannakanaka nedda balungi bange bagamba nti munnange sebyagi bikuwa kyebikuwa kyonna ogenda n'ekyo kubanga lubaala agoba nsonga kakati nze munnabusiro ntuuseewo wano nzize n'ensonga era nga lubaale bwagoba ensonga kakati eno ye gundi yaffe eyitibwa Entwiga Hotel kati tambula nange ogenda kulaba Entwiga Hotel wano tuli ku mugguukiriro ye batuusaako ekitabo kino kye bayita zinunula omunaku zinunula omunaku ekitabo kino kye tutera okusoma bulijjo wano eno ye batuusaako ekitabo kino Entwiga Hotel era nga tugenda wano balage Entwiga Hotel ate tulabe ensonga engeri zitambula obulungi nga n'ekitabo bwe nkisoma tuli ku ssuula yakuna bagiyita nsooka okulaba ku ngo era nayo mugigobeere mpanvumu naye tuyinza obutagimalaayo kyokka tujja kubanga tulinako tugituusizza we tunaamalira basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti Entwiga Hotel esangibwa e Hoima yeteekamu ssente mu kanyomero kano okulaba nga tubatuusaako ebintu bino bye mwagala mwe mwatusaba ne mugamba nti mwagala okuwuliriza ekitabo kino kye bayita zinunula omunaku tukibasomerenga kakati naffe twanoonyaayo bannaffe basponsa babayita ba Entwiga Hotel okuteeka ssente mu kanyomero kano era bw'obanga gwe mundi ogusoosa okujja ku YouTube channel yaffe sooka osubscribinge olikinge okommentinge osharinge ffe nga bwe tutambula nga bwe tusoma ate nga bwe tukulambuza Entwiga Hotel oyo okogirabe bulungi kakati essuula ey'okuna gye tuliko eyitibwa nsooka okulaba ku ngo egamba bweti twagolokoka mu matutuma ag'okubiri nga tukwata eriraga ekiw'omunaku olugendo lwaffe twalusulirira era nze nasulanga amatu gali bweru omanyi bwe twabanga nga tunaakyala nze nga seebaka okuva endolombe okutuuka ekiw'omunaku ng'akasiira mu wamaggwe weekali we muteekaakiranga ddala kuyeekera nnyongere munnange nno ng'ekisula mukirya ekitundu kino ekya Kitooma kyali nabbamba w'amabira era emigga gyamu bwe gyajjulanga ne gibooga nga gikulubya n'abantu naye okwekyanda ng'amazzi gatwalirwa mu ntegetege obukubo bwali butono ddala nga bufunda ate nga buserekeddwa amatabi g'emiti ebisagazi ng'omutambuze wamma bw'aba atambula nga akutaamiridde nga afaananako nga gw'ogamba asenserera ekigu tetwalwa nga tugwa mu ddene nga tusaawulira ddala engere nga tugwa mu ddene nga tusaawulira ddala engere olwo nno nze nkulembeddemu bambinise gugu ligenda linkembya ng'omukulu jjajjange Mpago anvaako emabega ng'akutta omuggo gwetonjogera mwange ogw'enzira n'effumu lye Busajja Bukirana kwe yali asibye akasiki akamunyenya okutiisa ensolo nga n'emmindi ye kissa obusungu eri ku mumwa akabwa kaffe Maguja nga nako katuvaako emabega nga kakobedde olunyiriri kakati nno tuba tusanga bwe tuti tuba bakatambulako obutala n'obutendera mpawe bwaga ne tusanga empaladdume y'omulangaatira gw'omusajja eyali ayimiridde awo ku mabbali nga ku kifunvu eky'ekkubo yali ku mabbali g'ekkubo awo kumpi n'akafunvu bwe twamutuukako nze ne neesisiwala nnyo naye twali tumuyitako bwe tuti n'atubuuza nti bamutabuuza mutya jjajjange nno n'ayandukulamuuko nti bulungi bwe buyisibwa omu otya n'atubuuza nti muvaawa era mugenda w'ekiro ko jjajjange nti otubuuza twayise ffenna ko musajja nti tobuuzibwa musajja wo watunna akamwaku nno nga kalimu omuzigo ebigambo ebyo yabyogeza ekkaazi eringi nnyo jjajja n'aŋŋamba nti wamutambula tugende
nze nentandula ebigere nentambula netutambula nga nze nno n'amatu tekuli tuba tuserengeta bwe tuti ekibira Mpaaliziraya nga kye tujje tuyite mu nkyererezi jjajja n'awulira enswagiro kale bwe yakebuka ati n'alaba ekyemulula mu kisiikirize naffe we twatuuka mu kisiikirize eky'omuwaawa ne tuyimirira ne tumirira ddala omukka omusajja teyalwa ne yeeyelula najja ng'atindiga era nga bw'asaayirira bw'abanga ali kumpi n'okututuukirako ddala we twali tuyimiridde n'ayokatta ku bigere n'awuliriza fere tweyongera okwekukuma n'atuyitako n'agenda ng'ayeekengera nga bw'alingiza mu buli kisiikirize kyokka mu kisiikirize mwe twali teyatunulamu kubanga yali akituukamu bw'ati ekiwugulu ne kitandika okuwuugulira ku mukono gwe ogwa ddyo ne kifaanana okumutwala omwoyo n'atuyitako nga yenna atunuddeeyo ate nga naffe twali tuli ku mukono gwe ogwa kkono oba ku kkono we okutemya n'okuzibula nga wuuno akomyewo ajja yeewuunaganya nti bazzeewa bano wona ne bayitawo ng'ate kuliko n'omwana bw'aba akisirisa bw'ati jjajja ne yeesowolayo mu kisiikirize n'amubuuza mu ddoboozi ery'omwanguka nti musajja wattuno otwagaza ki ajja okutulondoola tukuliridde kiki ekikyo tukuliridde kiki kyo ekikutuwondeza omusajja n'amuddamu ng'atoomera nti gwe mu kkubo mwoyita temuyitibwa ko jjajjange nti obanga muyitibwa naawe nno leero gwe oba oli kulembera omusajja n'alyoka abwatuka ng'eraddu nti manyanga nti lino kkubo nze tompeeramu biragiro bwe ndisenga ku kyalo kyo olwo n'olyoka ondagira jjajja n'amugamba nti bw'otolikulembera nno nze naawe nange tujja kulya batereke nezaatwalula zisiriire olw'okubanga omwezi gwali nga gwa kimpowooze nga guyongobera era nga guvumbeera nga gulinga oguwongota omusajja asaamwekaliriza bulungi kyokka mu kutya kwe nalimu bino bye nnekkaanya yali musajja nga muwagguufu nga munene wa musitukwa era nga tozuulawo njawulo n'obulevu ogwali gwanjaliridde ku kifuba kye yayimirira ng'ayigulidde era nga yeekembye obujwina yalina amakooba 2 engabo omuggo era nga yeewagisse empiima awo n'agamba jjajja nti ekikulinudde nno kiki ekikunyanukuza ebbogo bw'otyo ng'atokkirira kibira taba mwana oyo omuto okumuleka awutayo wano mu kibira mu malangaata amatongo amasa singa se butwefuuka ye singa si butwefumba singa si bukwefumba gwe naye kale anti ensisinkano teba ya lumu n'atunuulira jjajja ng'amumira n'akontola ne yeesooza nebyolera n'atambulira ddala mukungujjo butalaba nnyuma ffe ne tumutunuulira enkakaba okutuusa lwe yeesolossa mu kibira n'abula nzaawo ne ndyoka nzisa ekikkowe omukulu n'aŋŋamba nti omuvubuka konze ssebo koye nti olugendo nno luzeemu omukoosi gira tuddeyo ku lusuku olwebunaayira engulu eri newankubadde nga waliwo akatemerero ekyosi kimale okuyita tetwabandaza ng'obufu tukyusa tuddayo ku lusuku nze kyazira kutuula ng'omutwe mpagika ku mugugu ng'ennyindo ziyira bwe nawawa muka mu tulo nga ndabayo omukulu akyali awo akyatudde n'emmindi ye ku mumwa era bwe namuleka ntyo otulo tumali tunzibe bwe yalaba ng'obuuso bwange butemereza n'agamba nti nga bwonguddeko tulo tumu gira tubambage nga ngogonoka wansi nga negololamu nga njayuyamu enfunda nga ziizo nga tulamaga waayitawo akabanga mpawe kaaga nga twakwataganye edda n'Empaaliziraya olwo nno ng'omukulu asibye omugwa ku kugulu ogwagendanga nga gwewalulira eyo emabega nga gulinga omusota mugutisatisa ensolo nga ziguyita omusota tugenda kukomako awo essula eno mpanvu naye tetujja kugimalayo awo we tukomye bwe tunadda ate tujja kwongerezaako naye mbeebaza nnyo okutugoberera mbajjukiza Entwiga Hotel esangibwa mu kibuga Hoima Entwiga Hotel balina service nnungi ebisulo birungi emiwendo gyabwe mirungi